Buli ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna Obuganda bujaguza amazaalibwa ga nnyinimu era nga ku mukolo ogwo Kabaka asiima n'abaako abantu ab'enkizo basiima olw'emirimu gye baba bakoledde eggwanga nga olunaku lwali bwe lubadde asiimye abantu 5 okubadde Tofid Malokweza nga yaliko Kaggo Anet Nanduja ng'ono muyimbi era muzinyi wa nnyimba ez'ekinnansi munnabyabusuubuzi Ibrahim Mwanga Kibirige amanyiddwa nga BMK ng'ono ayogeddwako nga alumirirwa ennyo abantu abali mu bwetaavu okuweerera abaana okwagaliza n'ebintu ebirala. Dr. Ken Chapman Kigozi ng'ono musawo w'amannyo okuva ku ddwaliro Mengo ne Joseph William Chwanuka ng'ono mukugu mu nkola eya Yinsuwa era ye mutandisi wa kampuni eya State Wide Insurance Company Swiko. Ng'anye wano olwaleero tulina essanyu lya nsusso olwa Ssaabasajja Kabaka waffe okuweza emyaka 66. Dr. Chapman Oluganda alufuuyira ddala bulungi nnyo. Tumukubireko mu ngalo omuzzukulu wa Kisoro. Yawerekeddwako abantu be ne maama yennyini nga waali. Tubongere ku mukolo gwe gumu era nnyinimu atongoza ekitabo Kabaka Mutebi omununuzi w'ebyaffe era nga kyawandiikiddwa munnamawulire Dr. Timothy Ntanda. Yagukwasa abavubuka mu 2002 era awo asinzidde okukulembera olutalo Kasiggu lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku ntikko. N'ebigambo ebyo nangirira nti ekitabo Mutebi owookubiri Kabaka omulwanirizi w'ebyaffe kitongozeddwa leero ku mazaalibwa ga Kabaka Mutebi owookubiri ag'emyaka 66. Kufunza tumuyozaayoza olw'okuwandiika ekitabo ekyo. Mutebi owookubiri Kabaka omulwanirizi w'ebyaffe. Timothy Mugerwa Ntandalukabi yeddira Katikkiro alambise ebitonotono ebiri mu kitabo ekitongozeddwa era n'akunga abantu okukigula. Kubiri Kabaka omulwanizi w'ebyaffe kikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Mwenda Mutebi owookubiri. Namasole Sarah Nalule ettu lya Mugema eryafuuka omulangira Ronald Mwenda Mutebi yali etikkira mu Bufalansa ng'agenza okulaba ku Kabaka Muteesa owookubiri eyali awaŋŋangusiddwa Abangereza olw'okuwakanya enteekateeka zaabwe abo Abangereza ez'okussaawo omukago gw'amawanga agali mu buganjuba bwa Afrika nga Buganda teyeebuuziddwako, ekintu Ssekabaka Muteesa owookubiri kye yagaanira ddala. Tusobodde okwogerako n'abamu ku basiimiddwa beene. Okunyuka oyinza okunyuka si kigaana naye nze omulimu olw'okuba nti Katonda yampa gwakusanyusa era wakkiririza nnyunyuke no problem baana abaana bentendese weebali. Ate si bwe nkola sigaba jjalibo kubanga ekintu nkikoleredde era wenkolera nga ndi mu program newe mbasa abadde mu program sinza kugamba nti nkuwe mujjali okyo mwe bajja okugamba nti gundi yasaanya okuba kino gundi ate toterebuka kakati nange bwentyo bwemba nkulembeza Katonda we gwenkulembeza gwenkolera kino nakiri ate abantu banga abantu ababulijjo we bagamba nti amo naffe we balikole nga kati Ssaabasajja beene engeri naye gyansiimye mu bantu enkumu bwe batyo. Ndo mungi nnyo sirikisuubira sikifunangako era sirina kumpi ebigambo kinkwatako mu mutima okufuna ekirabo eky'omuwendo okuva mu King mu Kabaka wa Buganda. Yoga ayibeene yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.